natandika okuyimba yannyamba nnyo. Eri Dickson yeebale n'emmotoka gye yajja yampeereza obuyambi. Bonna bonna beebale. Njagala okwebaza Next Media. Omulimu gwe mwakoze tebyabadde byangu kujja bombo babagyeeko kamera nga bwe mumanyi ebintu bya security. Naye omulimu gwe mwakoze gwa ntendo mutunubirizibwa ne mu kusoomoozebwa mu mbeera ya COVID ne mutuuka ne mwesaawa eddoboozi era n'omulanga bannayuganda ne bakuwulira ozira okuliwa. Yadde ndi mulwadde naye ndi musanyufu ku mutima. Kino bannayuganda kye bayinza okunsasula. Oba oli awo oyinza okuyimba n'otuuka okuvaamu oba n'ovambula mu bwensi eno nga totegedde bantu bwe bakwagala oba okusasula. Beebale nnyo obuyambi, beebale nnyo beebalire ddala. Njagala n'obakwasa obuvunaanyizibwa nti Uncle Keezi kwasiza obuvunaanyizibwa obw'okutambuza ensonga yonna ey'amawulire n'okukwatagana mu mbeera yonna oba obuyambi. Baba Bannayuganda baazimisa obuyambi n'essimu za mobile money ne bazisiba. Uncle Kafuko Peter, Anakaati Sabula, mwenna Bannayuganda mwebale okunzijanjaba. Famire yange nsanyufu, maama wange ali eyo mu kyalo musanyufu nnyo. Mwebale kati nzize Nakasero njagala nakwebaza omwami Dina Sali Musale kubanga oba olirawo omwami singa teyanyamba mu kusooka singa sikyali mulamu. Bannabitone bannange bonna mbeebaza, bonna buli alina kyasobola obuyambi bukinkaagisa. Kuba simanyi bwe ngenda kukivaamu, simanyi bwe kigenda kummekera. Naye obuvunaanyizibwa ezo okwasiza obw'okugulawo wakati ndi ku kitanda ondaba ndi mu ambyulensi namba mu ambyulensi ku kitanda nva ku kitanda mukulabira. Kyekiwundu kyakusuuziza kitya? Seeba bazo katuna ku kino sinnebaka bakulu sinnebaka ku bantu bange ekiro wonna Uncle Keezi bajjidde sinafuna kunkeke yatu naye Katonda wabuyinza nti akyampadde obulamu. Ekyobuzibu buli wano obutonda okuŋŋaaniza amazzi kuba akapiira kabadde wano amazzi nga gayiikana ne bakajjamu kati tegakyafuluma geetuumirawa. Kati kyebaagala okulaba buli kimu bakikoze. Abasirikale b'ebbombo bonna lwaliro ly'ebbombo bannaye munjagadde. Simanyi nnyinza kusimba kubeebaza kubanga nali simanyi nti kuyimba kuno muyinza okweziriza bwe muti mbadde sikimanyi era ssanyukangako mu kaliya yange bbanga lyonna nga leero Mukama Katonda yakikoze nekireese ne mu kaliya yange. Omundi azaamaanyiza bannamawulire, omundi azaamaanyiza Bannayuganda, omundi azaamaanyiza abawagizi bange. Mwebale nnyo ate era mugendere ddala mu maaso. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Midiya ez'enjawulo buli alina kasobodde okubugusa eggulire nti lunnabe mulwadde. Mwebale nnyo nozise n'emusaala Mukama asobola okumusuusa. enamba y'essimu Mekeesi 0759 79 43 81. Ne Uncle Keezi musajja mulungi nnyo. Keezi Kawalya wa NBS Anakaati Sabula okwasiza obuvunaanyizibwa kuba mukyala wange muzito. Ne Uncle Kafuko Peter aba NBS Sabula Anakaati Kalakata. bazo ng'olabye bana kikiruna
date. That is the year. Then we wanted the date, then the month. Next opinion. Kurudisha? Ukianza vizuri details zake vizuri sana. Jones. Yes. Mabega ebale nnyo omulimu guno twageza amaanya kubeera ddala mabega ozenga onyamba weebale loogi oyo ebyafaayo byange naye biwanvu loogi era njagala nnyo kubeera ddala mabega era ozenga mbeererawo loogi ddala kituufu twondigeza amaanya oli muganda wange weebale nnyo manaja wa Spice Diana kubeera ddala eri nga sinatandika kuyimba ozonkumaakuma webale nnyo obuyambi buntuuseeko ako keeza butuusizza ne Spice naye mweyanziza kubanga era kyemmanyi ndowooza Akuwadde sente nata? Akuwadde obuyambi kyenkana emitwalo 5 ate era obuyambi nga bukyetaagisibwa ne bannange bonna abalabye omulanga guno ne bagudduukirira beebale Spice Diana ne manejawo nsiimye nnyo osiimidde ddala mwannyinaze Spice oyo naye tulinga baluganda ne Roja tulinga baluganda Amelia Nambala yakuwa mmeka? Miliyoni Erikisoni Kojja Kimbowa bannayo abantu bangi batuwadde obuyambi Kati ku bayimbi bennyini abayimbi abanene like ani yakudduukiriddeko babitone nabo bambi Abdumulaasi oyo kamwebaze Betty Mpologoma weebale Kidi Style oyo yakuba essimu takyebaka mpaka budde kukyabeera ku ssimu tuli kuki naye njagala okwebazaako ensusu amawulire ensonga nkulu nnyo manyi tujja mu bizinesi eno ngaako kezi bwagiyita nga tetumanyi owatali mawulire nsi tesobola kumanya kiki sobola kumanya kituufu amawulire mwebalire ddala Alex Spark TV yeebale ako kezi twategeeze nti mukuleeta wano wasuze bubi mukuleeta wano wabusuze otya wabusubulira otya olubuto luno lwe mulaba buno luliko akabaati lugenda ne luzimba olupakire byakulya n'obeerawo ng'oli mu kutagala butagazi n'owulira nga buguma toyagalayo n'owulira nga wabweru toyagalayo n'owulira nga wansi toyagalayo n'owulira nga mu kitanda toyagalayo ng'ozunga buzunzi njagala okwebaza bannayuganda bonna waliwo bennalabibambya ddala bannayuganda okuyimba kwange gye muli temunkubye enjawulo ndeeyanza nnyo neeyanzeeko mwebalire ddala babbuluga bonna yuno wanko Big Eye Kagolo wa Big Eye Uganda anaye mwebale kunjagala nave Masaka ewaffe eyo nga bino sibisuubira nali sibirowoozaako ayise gye nabeeranga mu kubajja nali sibisuubira ate bulijjo sikimanyi nti munjagala obere kwendaga omukwano ogwa Namaddala tuli wano muganda waffe tulibazo bamulese mu ddwaliro wano Nakasero naye nga twetaaga buyambi
twetaaga buyambi asobole okubaako kyonna kyamudduukirira amuyambe kozi fenna tetuli bulungi naye gyetaaga obuyambi bw'amaanyi nnyo 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 nnyo. So kati tubadde tubasaba ayinayo kyonna ky'ayina tusobola okuba nga mulina engeri gyetusobola okubatuukako nemutuyamba kemunaba mutuwadde ali wano mu mbeera afuna obuzibu so tubadde tusaba alina kyonna ky'ayina atuyambe masha Allah. Tubadde tusaba bwe kiba kisoboka basomere ku namba z'essimu ezo osobola okusobola kambe mazinaabo mwebale nnyo bambi abasindisa obuyambi obakubadde bukyetaagisa. Ndi musajja mukozi nene mukyala wange muzito ambuuka mu buuka eyo kuba yayambiko naye kati anafuye esente ketubadde tuterekaako okuzaala konna kaakoze eki era singa si buyambi bwa abantu mazima singa twakondoosedde. Kale yabasobola okunziruukirira enamba eri 0759 79 43 84 eya mukyala wange eri 0704 12 21 15. Assalamu alaikum warahmatullah. Enamba ya mukyala we ennyini tuba twetaaga kesi nga ofunye obuyambi bwonna twali tusaba oluteereko tweyanza nnyo tweyanze. Leero siriseera tulinatwa ku kitanda nga tutudde twogera tusonga emugwe mugambye byonna byonna gali ku bintu bye birala nemugamba kiti mugambye tetubaako kintu kirala ensonga tusooka kugusa yaliripazo tusooka kugusa ensonga ya bulamu tusooka kugusa nsonga yakubeerawo leero lwakutaano lwakubajumu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusuuse akutereeze famire yegume abawagizi bagume abantu bonna bali naawe abaani sembeyo nga mpulira essimu ku makyanga kameyo nankubira nangaakabako kankuweereza saba Allah subhanahu wa ta'ala akunterereze n'ebirala bigende mu maaso ze nesiina kyenkola nsaba busabizi Allah akunterereze kiro seebasi nanjogera nabutuma sitogera ku kintu kimuulamu